abanyeeza kalasamayanzi ebikujjuko mulindo eby'emyaka 5 egya seminaaliyo ya St Mbaaga e Ggaba gitandikidde mu kitiibwa ekitali kya bulijjo. Ennyiriri zibadde zikutte lw'akasota ng'abasasserdooti n'abasumba abazirimu beenaanisa ebyambalo ebimyufu okuggyayo ekitiibwa ky'omutuukirivu Mbaaga ng'omuwolereza wa seminaaliyo eno. Kwaya nabo mu maloboozi temubadde yadde akasaaniiko. Omutambizi omukulu abadde ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala kitaffe mu Katonda Paul Ssemogerere ate nga mu ngeri y'emu y'omu ku bantu abayitirako mu seminaaliyo eno. Ng'abuulira talemye kwejjukanya ku myaka giri nga nabo bakyalimbula kalevu mu kifo kino. This was our field and we all fit. We would be able to fit here. And each one has a place, a role to play. Even those who didn't know how to kick a ball were fully represented. They had to come to the pitch, and the Father Rector was the coach. He would borrow some of those who experienced the football, like the late Wemvu. Wemvu would come here. Wemvu is a renowned footballer, so he would come here and help us to learn how to play. So eventually, the 16 of us became also very smart in football. And team wao nabona twabukubba kupanga. Nze nazanyanga namba 9. Naye olumu bwe twawakanya saateeba ggoolo. Ate abantu baali beetoolodde ekisaawe abawagira. Nabagamba namba 9 efudde, namba 9 efudde, namba. Ne banzigyamu ne ngenda ku volleyball. Abaseminaaliyo abaliyo kati abajjukizza nti obusasserdooti si mulimu gwe bafuna okubaweesa ebitiibwa n'okuba bannantakwatwako wabula kuyitibwa okutuukirivu okujjudde okwerekereza. Alombozze gye nvudde wa seminaaliyo eno okuva mu myaka egyasooka. What began in 1976 as a small diocesan initiative steadily grew into a stable and respected center of philosophical and theological formation. Today, in 2026, 50 years later, we stand as witnesses to how those humble beginnings have matured into a vibrant institution, serving not only Kampala, but the many dioceses in Uganda and outside Uganda, in Africa and beyond. Ekibiina era kisiriikiriddemu okusiima oyo eyalengerera ewala okutandikawo seminaaliyo eno naddala omuteerabirwa Emmanuel Kadino Nsuubuga. He was a man of greater vision, a man of innovation. When I was here, as it was mentioned, as a staff member, Cardinal Nsuubuga made new appointments in Kampala Diocese. And he transferred the priest who was in Ggaba Parish, and he handed over or entrusted Ggaba Parish to Ggaba Seminary staff. So at that time, Father, now later on Bishop, Father Kagwa was the rector of this place, and at the same time, the parish priest of this parish. Seminaaliyo eno bukyetandikibwawo eyiseemu abasasserdooti abasukka 4,000 nga bano balina essuubi nti bakwongera ne ku bungi bwe bafulumya okusobola okuliikiriza Kereziya buli awali eddibu ly'omulyoyo w'emyoyo.